Olunaku katuli mu Lwakuna ng'enzigi za Palamenti nzigale eri abasasi b'emikutu okuva mu NMG, omuva NTV, Daily Monitor n'endala nnyingi, wabula nga ne gye buli eno ensonga entuufu eyaviirako emikutu gino okugobwa mu Palamenti tennaba kutegeerekeka. Ensonga z'okugoba b'amawulire okuva ku mikutu gino zibadde zeefuza entuula za Palamenti zonna eza wiiki eno, era nga ababaka badde baagala okumanya obuzibu obuva okugoba bannamawulire ba NMG. Kyokka olwaleero amyuka Sipiika Thomas Tayebwa mu bubaka bwe eri banne baaluŋŋamya ababuulidde nti waliwo okunoonyereza ku mikutu gino era nga Palamenti yeeteeka mu nkola ebyabasabiddwa abanoonyereza. So I cross-checked and I have been told that there is an active investigation going on and Parliament is only complying with the investigators, with the investigation. So once the investigation is complete, then Parliament will be reaching out to the affected media house. Wabula tabadde mulambulukufu ku nsonga ky'entuufu ze banoonyereza ku mikutu gino saako ne baani abali emabega okunoonyereza kuno. Era nga kino kivuddeko omubaka Jonathan Odu okusaba nti nabo ng'ababaka bagwanidde okumanya ensonga ezaavuddeko okunoonyereza kuno. Point of contestation I have is that the administrators of this Parliament ask for and on behalf of all of us, the members of Parliament. And if there is anything that needs to be brought to our attention, it has to come now, because that coverage that the Nation Media Group gives is not only for Parliament, but also infringes on the individual rights of members of Parliament. You are blocking them this side, but other media houses are giving the same stories. And the fact, imagine my mother at 73 is complaining about NTV. The priests are asking us about the same. You were Catholic as well. The Muslims are asking about the same. Everybody. I cannot explain beyond what I explained here. I leave my administrators to do their work, and I trust them that they will be updating us on that issue. Olwaleero Minisita w'ensonga z'ebyamawulire Chris Baryomunsi agambye nti wandibanga waliwo ebiragiro aba NMG bye bavvoola. Probably to inform the media that we have what we call minimum broadcasting standards, and all media houses and media practitioners are required by law to observe those standards, and if there is a breach of any of the standards, then action is taken. Why don't you come out as you, Minister of Information, you tell us the particular people who are not supposed to be reported on in this country. You say if you write about this one, you write about Sewungu, you write about Chris Baryomunsi or anybody, that is a breach of minimum standards of media houses. If there is any breach of the minimum broadcasting standards, we ought to know. If I'm accused of murder and I'm being investigated for murder, they will tell you we are investigating so and so for a case of murder that has been committed in this area. So can you inform us? Can you now clarify which particular minimum broadcasting standard was violated by the Nation Media Group? Is under investigation, as you know, as a trained lawyer. We minimize the debate in the public until when the report has come out. So I just ask you to be patient. Kati mu kiseera kino emikutu gya NMG girinza okutegeera ensonga ezibanoonyerezebwako nga tewali kitongole kyonna kikola gwa kunoonyereza kyatuukiridde abaddukanyi oba abakozi ba NMG okubaako ebyo babuuzibwa ku nsonga yonna. Mu ngeri y'emu akulira oludda oluvuganya mu Palamenti Joel Ssenyonyi ng'ayogerako ne NTV atubuulidde nti wabaawo kalebule yafulumizibwa aba NMG ku Palamenti bano bandigenze mu kkooti okulaga obutali bumativu bwabwe okusinga okusibira abamawulire bweru wa Palamenti. So tugamba nti Nation Media Group ekkirizibwe mu nnambiro eddemu okukakkalabya emirimu gyabwe. Omuntu yenna alina ensonga ku Nation Media Group batwale mu kkooti tubiwulire. Ate yakwatidde ekibiina ky'NUP bendera mu kalulu k'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi naye avuddeyo ku nsonga zino n'ategeeza nti yeewuunya abalowooza nti ekyatuuse ku NMG kipya kubanga ye yakisuubira dda olw'ekika ky'amawulire agakolebwa emikutu gino. System bwemenyekamenyeka buli omu alowooza alina obuyinza okukola byonna by'ayagala. Kati Anita Mongo okuva NTV bwe yalabisa bwe yaraninga story nga alemeseza bonna abaali bavuganya ebukedeya neyesimbawo nga making sure avaayo ng'atavuganyiziddwa.
kyamukola bubi kati olowooza alina obuyinza obugoba bannamawulire mu parliament. Okubaninga okugamba nti etebiremu okukabalinga kyonna yensobi y'amaanyi era njagala kubagamba nti njagala kusaba Museveni akiveemu mu bwangu kubanga kino kirage nti eno kiri mu constitution yaffe ekigamba abantu bali free okuyogera bali free okukola kyonna kino kirage nti avudde ne mu constitution ya Uganda. Ono abulidde abamawulire okuva ku mikutu gino okugenda mu maaso n'okuwandiika ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga era nga tewali muntu gwe balina kuttira ku liiso kaabeye. So aba NTV tuyimirira nammwe NNC eyimirira nammwe nze mbasaba mugende mu maaso nga mwogera amazima nga mulaga amazima si mmwe mwekka naye ne emikutu gya Nation Media gyonna. Mwalaba ekyali ekawempe akalulwako bannamawulire baakubibwa ne kaakano abamu tebawonanga. Kakati toyinza gamba nti otambuza demokrasiya naye ng'omukolera mu nzikiza. Mu ngeri y'emu n'abakulu okuva mu kibiina ki National Peasants Party nabo bagamba nti tebagenda kutunula butunuzi ng'eddembe ly'abamawulire lirinnyirirwa. Bakkirize ensonga zaabwe nga bwe bakolera mu public offices oba gavumenti z'olukale bateekebwe ku minzaani bakole mu bwerufu nga bali held accountable. Gwe munnamawulire bw'obeera ng'oli eyo nga weetuddeko njagala okutegeeza bw'obeera ng'oli eyo weetuddeko olina ekitongole ky'amawulire ky'okolera nga weetuddeko olunaku olwaleero kiri ku Nation Media NTV, Daily Monitor, KFM, Spark TV ewammwe nayo kijja. Ebadde ekola kyanjawulo nnyo okutuusa ku bannayuganda amawulire agensa ng'ekyo kye mutidde mukankanye nnyo. Bano okwogera naffe bajjidde mu mbeera y'emu ey'olupapula lwa Daily Monitor gye lwafulumiddemu eraga obusibe. Bano bonna baagala ensonga ezagobeseza abamawulire ku Parliament zanjibwe mu lwatu. Ekibiina ekigatta abamawulire ki Uganda Journalists Association nga kwotadde n'ekigatta ab'emikutu egifulumira ku mpewo ki National Association of Broadcasters nabo bavumiridde enkola eno. Twalistukidde wamu ne tubeera nga ekikolwa kino eno tukivumirira ne sekuvumirira yenna n'abo abakikoze era nga tusuubira nti bukulembeze bwa Parliament. Olunaku lw'eggulo amyuka omwogezi w'amaka g'obwa President Farouk Kirunda ng'asinziira ku kibanja kye kya X yategeezezza nti President Museveni yagoba emikutu gya NMG ku mikolo gye ng'omuntu kyokka talagirangako ebitongole bya gavumenti ebirala okugoba abamawulire ku mikolo gyabwe. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.